nako temusobolera mu kirimo kigeza mu kiveeko bwe nva kuwabo njala kuba mbasaba mu mpitire abantu bano wammanga nsaba ali okumpi nsaba annumire kutukwa Ssaabasajja Kabaka amutegeeze nti muzzukulu wa Buganda era omulwanyizi w'eddembe Aguso Lwaliro ayina byayagala okumuloopera nsaba ndi okumpi annumire kutukwa Ssaabasajja Kabaka amugambe nti omukulu azze ayina byayagala okumugamba kale we naliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze oba omugambe ajjeko wano oba omutagi ngoba recording ojja kamusindikira yenna abaana asobodde amutaginge bwe nvaawo njala mumpitire Salo nga Mulengejja Wasanya Karo Charles Peter Maigafu tubadde Mmengo saaka akabinja kabaka mafia Agnes Nabaloga Sala Kagere David Wasajja bonna nga mbamayo beriko kuno bwe malaawo mumpitire Nyambi Yoseferiti Bahulwa mutabani w'eddere drinking general eyekwese bukojja njala mumpitire akuli ekitongole kya CMI ekitongole kya ISO Crime Intelligence mumpitire n'abasigadde bonna ne bakomere kule mirimu gyegimu nsembya president wange yonna gy'oli mukama wange kusaba okyame kuwa na information nkambwe nnyo ayina essimu president bakyasobola mukubira ssimu asobola musindikira ka text message mutisindikira ka text message omugende ntumbu yakwetaaga kiri very urgent nnyo bw'oba yango yagala president musindikira ka text message omugende kiri urgent nnyo lumbu yakwetaaga wano nina security arrange ngendo muwanga terinda nina security arrange ngendo muwanga terinda kati bwe tumala okubanga muyisa abantu abo njagala genda kala nkagenda kwera kamukokka then tugenda ku security tugenda ku information eba yatulese alright mumpite n'abantu b'Omuwino market babeereko bona badde bakole mu katale ka Abbas ndi bali ku ddembe message esoma wete obukulembeze bwa national platform Sako people power mu ggwanga lya Bungereza bukutegeeza nti egenda kubeerayo kwekalakaasa ngina kuzomwezi 13 mwezi ogwokusatu mwaka 2026 saa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 mwezi akawungeezi olunaku lujja kuba Lwakutaano endagiriro bagenda kubeekalakaasiza ku Foreign Commonwealth and Development Office King Charles Street London SW1A 2AH emiramwa egigenda okubanga gyogerwako n'okwekalakaasa omulama guno gwagwe gunoolwomanga Speak Up Prime Minister Keir Starmer Yovan Cooper and Baroness Chapman but put people before trade and profit in Uganda. Sanction dictator Yoweri Museveni. For more information, please contact the leaders of National Platform chapter in UK at their official email address officialukpeoplepower@gmail.com or at their telephone number +44 75 97 736065 for more information about this demonstration. Kekano akarango koko kwekalakaasa ogenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza which ejja ku Lwokutaano mubeere mu bungi mwenna abaagala enkyukakyuka babategeeza mbere mu kwekalakaasa mu kalango kano olw'ensonga nti twetaaga eggwanga lyaffe mu buli mbeera yonna esoboka kale bwe tuva mu kalango ako njagala tugendera ddala direct ku security alert endese okujiwa president nsama otagingire wano the Inspector General of Police n'abasajja bakola mu State House ne ba court martial ngenda balabisa nga bulijjo nadibanga Pro Max Ultra gwe muli mu gwange ngenda balabisa nga bulijjo nze sina tabbo nja balabisa onakulajjo nabategezezaako nti security y'ekitongole ekibbo bulu mu gwanga ekulu ya Simon Mugenyi bakama mbereju jiyawa omukulembeze wa Florida Robert Kyagulanyi Ssentamu omukuma mukalwa akawedde abasajja abo bayitibwa okuripotinga ku mulimu kunaku lwakuna wabula ne babakwata ne babatwala mabuusu ne bayisa bubi nnyo ntegezeddwako nti bakubiddwa obubi era bakubiddwa empiso ekibezo okuba nti babakubye obutwa antegezeddwako nti omwanyinza okuba nga ali mu ddwa naye banategereka wa gye bali bwe batyo basobodde obbasiibula n'obbakola naye nga mubakyali omuto kya kyemba be basobodde okubanga nenga babakoze ebintu bibi nnyo nenga Ssekiyugi Museveni ne bagamba nti bano abantu balemerera okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe bwali bubaweereddwa nange we nabuuza byabakama mission gye wawa abasajja bano eri mission ki mu mateeka publicly watugamba nti abasajja bano balina kuuma Kyagulanyi nga mulamu mpaka okulonda nga kuwedde kati okulonda bwe kwaggwa mwabadde mukwata baaki mubakyunye mubabuuze gyali okutuuka obbateekamu n'obbakuba empiso n'okubanyigiriza mu ngeri yonna esoboka so Mr. President nsaba kuwaabira nti basajja bo abakuuma bukalwako nga jjo wena kyogeddeko njalo kiddamu bawambibwa era bali mu kutulugunyizibwa okwo kika ekyenjawulo
nga bekengera ndi bo bayinza okuba bakutemyako bokubozaawo ate nga nakyo kiyinza okuba si kituufu olw'ensonga yo state emanyi nti buli gweteeka mu system waliwo kutta bantu nti bo tebasobola kwerowoleza kale bwe bitu byabadde kati njagala kuyisawo security alert eno egende wa president era ngenda kulabisa njagala security alert eno egende wa president era ngenda kulabisa ebitongole ebitulugunya ddembye kyebipulaningira president. 1 before nga sinagenda yeyo ku security alert kansoke mbategeeza mwenda bana Uganda gye muli bwe mba muganye okutandika okukola ku bantu abeefudde nampulira zibi nga ne ku ssaawa ne bakyagenda ku radio ne bajerega omukulembeze waffe nga mukimenti basinkana mu 7 ne babawa ne ssente kitegeeza ne strong temujagala omuntu atambula mu public mumanyi nti baafuna obumbi bw'ensimbi babasindika kati abali ba promoter bafuuka ba politician ba blackmailers ba propaganda bakubaina n'emirimu ku TV ne ku radio okusiga omukulembeze enziro kitegeeza ne strong temujagala singa mufunayo omuntu omukwalo n'abuuzibwako ebibuuzo nga 5 oyo tasobola kuddamu kumanyira Kyagulanyi tasobola kwogera kigambo kyonna ku nkyukakyuka ne the moment muleka abantu abo ne bakajjala n'atambula n'agenda ewuwe n'alya n'akwata amasimu ag'ebbeeyi ne bafuga emmotoka ez'ebbeeyi ne basikana bagenda ku TV nga bakola ebaagala bagenda kuba kati gwe mulimu gwa babawadde era ndozobola ku TV ku radio bolo omukaaga bawa emirimu n'ekisigala bira ku social media so njala bategeeza yenna ino obusobozi obusobola okukola ku bantu obubabuuzaako please mbabuuzeeko ng'obudde bukyali kati awo tuvuddewo olunaku lwalwo ngenda kuza omwezi 8 kandabise gavumenti y'ennyanja esofeeri alla yalimanyi kyanampa nga bulijjo nzize ndabisa abasajja bano nga baagala kuteeka emisango emijijinike ku president already bakikoze bakikola wiiki eno yonnyini Mr. President wonna wooli nsaba obulize bye ngenda okugamba Mr. President wonna wooli nsaba owulize bye ngenda okugamba bye bino wano wammanga wonna wooli omukulembeze olire ebintu bibiri ngenda kuwa n'obujulizi obulumika bye nkugamba obaka buzze wano okuva mu sooseze ne bongamba tegeeza omukulembeze eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu bino bye biriwo busoka mbudize mu luzungu mbuze mu luzungu mbuze mu Luganda the state has trumped cases against Bobi Wine. It was entered as last criminal case on Friday and warrant of arrest has been prepared for arresting him. Nti government yaba masibira mu bwa ekulembera Nnyanja Yosoferi bahabulwa eguddewo emisango gyetadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'egiyingizza mu kitabo ekyabaziba emisango ku lunaku olwokutaano era ekibaluwa kibakuntumye essaawa yonna bakiteeseteese nga kigenda kusindikibwa nti bamukwate tugenze mu maaso. I couldn't tell you immediately, but if he appears, he will be arrested and brought to Gulu court straight and thrown into unknown behind bars. Nti wanalabikirako wonna bajja kuba bamukwata bamuleete butereevu mu kooti eggulu bamuteeke emikono gye gitawemera muwemba ng'amaze omufuna. The last criminal case entered on Friday by the state house men who came straight to court registry. Nti emisango gino jagguddwawo abatamanya ngamba abaavudde mu refugee camp ku lunaku olwokutaano ne bajja butereevu mu eggulu ne baggulawo emisango era ne giyingizibwa mu kitabo ky'ekkooti. Olya bulungi nnyo era n'obujulizi bwaggiddwa mu kooti of evidence from the court criminal registered. Ne bagamba nti eno ye file number LCO-140/2026 ye file number njiddamu file number LCO-140/2026. Kati nga bulijjo nze njagala ndabisa omuntu nga simukutte nako ensi etegeere. Mwenna mumanyi okusoma bulungi nnyo.
mwenna mumanyi okusoma bulungi nnyo saaga omabi ne bisajja bya NRM bisiro bagamba mboyo AI yabyewandiikidde njagala wano kino ekitamu kimanyi bulungi nnyo mwenna bali e Kampala kino ekitamu kimanyi bulungi nnyo mwenna bali e Kampala ekyo ekitamu kimanyi bulungi nnyo bakiyita batya bakiyita criminal register kubeerako details zino ozira bulungi nnyo kubeerako file case number ya progress temugiraba 804-2026 bagigulawo nga 3 bagigulawo nga 6 ogwokusatu 226 ne bateekawo wali accused kambazoomingire wano omula bulungi nnyo accused yoyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Arais AK Bobi Wine mugira bulungi nnyo eno ye date eno ye case number kati emyaka wano anti kati number 6 nibatekawo mmero age 44 kati gwe guno musango bamuvunaana abasobola okusoma musome bulungi nnyo era buli asobola okuwandika kesi nga bwesoma gisome mwasoma oludokita musome kesi eyo giwandikaawo njagala osome kesi eyo ogiwandikaawo bulungi nnyo kandi kusembereze njagala owandike message eyo nga bweri njagala owandike case message eyo giwandike bulungi draft that case well gidrafting bulungi giteeke wano gidrafting bulungi nga bwe nkisomera wano esoma bweti making fellows raged or malicious statement CLS 25 of 9 of A 1 and 11B and 11 of the Presidential Election Act Cap 179 one wansini bateekawo ndozera cap false statement concerned charged bwetyo bweri mugira bulungi nnyo mumaze ogikuba screenshot mukitegedde bulungi nnyo bino byonna biguliddwawo mu kibuga gulu gye baagala okumukwata bamutwale bamusibe so kati aba NRM ne ba propagandalist nze byange mbyogera kati ng'omusiza Alex Suyani nkuleetera information ne nkuleetera details zonna ne nzikulaga bulungi nnyo manye twako abayeba ba NRM abawozeyo AI yakoze atya kati so Mr. President wonna woli nsaba kutegeeza nti batandise okugulako emisango abasajja ba State House bennyini be bagenze eggulu ne omusango baguddewo nga 6 kitegeeza ku olunaku olwokutaano ne bagula emisango egyo ne bagikuteekako bulungi nnyo yeyo security alert gye njagala okugamba era naye nkusaba wonna woli bwebale nnyo omukulu Pepe wuyo akitadde obulungi nabakubye screenshot bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo awo saagala balwisaawo mutegedde bulungi nnyo era kanziremu ndowooza mbalage muyinza okuwakana omaye ba NRM bawakana nnyo zisaala nnyo kuwakana ba NRM neyo yiyo gira bulungi nnyo njala kuzoomingira buli kimu kiri bulungi nnyo eyo case file date of register then amanya ga president gago then emyaka gye then omusango ogumuvunaanibwa ogulabe bulungi nnyo ogule bulungi nnyo yeyo emisango gye bamutaddeko okitegedde bulungi nnyo kanjize bulungi nnyo baleme kugamba nti yabadde AI registra emisango gino giguddwa mu kibuga ggulu era abasajja ba State House gye bagenza okugula emisango gino kati mukulu Nyanda Yoseferiti bahabulwa ne busajja bwammwe bonna njala bategeeza temuli bakitalo nga mwe mulowooza gwogenda ng'ogula emisango buli muntu yenna akuwakanya ng'ate no bw'osindika abasajja mu simanyi Kyagulanyi kimukweseza kisimanyi aveeyo akole ki that is the message wagenze genda mu wage kenyini wayitidde olukungana lwa East African
assembly nga natuuka nga ne president tamu tennagwako n'obawa ssente dollars bayita olukuŋŋaana bakulonde ng'oyagala kubanga gwe president wa NAM chairman wa NAM at the same time gwe chairman wa East Africa kankuswaze mwense etegeere video bajagala babagikwatamu it's up to them not me nze ogwengwa akulabisa omwami ono ekyamututte Tanzania kipayupayu ng'anoonya legitimacy kwe kukubira chairman yabadde wa East Africa n'amugamba muteeke olukuŋŋaana n'abayita bonna basinga obungi basasulire transport na buli kimu n'akibasasulira ng'ayagala kufuna bwa ssente ngalo kiyinza omutaasa ne legitimacy era ng'ajja bonna kubye information ey'abasiraamu naye yamuyisiza bubi kati nakiro ekya criminal summons kyemutaddeyo nakyo nkikubye nze ninaddibanga Promax ekyo nakyo president akitegedde n'ensi ekitegedde ndowooza awo saagala kulwawo security alert ziwedde bulungi Mr. President wonna wooli kitegeere nti abasajja bali desperate baagala kukwata security alert zikoze eki ziwedde awo saagala tulwewo kati njagala genda kukola kyetuyita clarification banyabo ne bassebo maze emyaka guno ogenda mu gwa 7 nga ndi ku social media kuno bwekyanga struggle etandika sijjangako mu inbox ya muntu musaba ssente nga mpita ku Facebook Messenger oba okuwira omuntu simu no wabula page ze babbanga mu biseera ebikadde bahackers bakyagenda maaso okukozesa page zange eziri mu mannya gange ze baatwala nga batayipingira abantu emessage nga basaba ssente mu mannya gange ngenda basaba nange nze nabagamba sikyatinga muntu mu Messenger sisindika message mu Messenger kinasooka obbagamba gwe wenna gwe bafeze ne gwe banaafera bagenda kufera ku lulwo so si ku lwange nakugamba sisindikira message mu Messenger nedda era sisaba ssente era ne bwe kibanga programu yankyuka tibanga nti birimu ssente mbagamba no I'm very sorry sigenda mu kintu kirimu ssente kati njala baga abanyabo ne bassebo omuntu yenna ajja mu inbox yo ng'ali mu page oyo siyenze ng'ali mu page eyo gira bulungi nnyo eyo gye bayita Kajubi Fred tungereko ebifaananyi ne bwana bikyusa siyenze ate n'ennamba gy'akozesa ennamba eyo eriko n'ekifaananyi kya president ennamba eyo eriko n'ekifaananyi kya president ng'ennamba gy'akozesa yeno wano wammanga temugwa mu katego ke ennamba gy'akozesa mu giwandiikaawo eri plus 256 704 27 9910 y'ennamba gy'akozesa eri plus 256 704 27 9910 ennamba eyo gy'akozesa okusaba ssente ngeri mmanya ga Andrew Kizza ne nasooka ne mu exposing nga akozesa Nalule kati yakomyo ne Andrew Kizza akubira abantu amasimu nga basaba ssente mu linnya lyange nze sikyatinga bantu we bali nnyo mukulu pepe y'ennamba sikyatinga bantu mu Messenger no sikubira bantu masimu nti mbasaba ssente nze sisaba ssente nina ebizibu bingi nnyo nesobola kukwata Messenger yange nenkubira omuntu ba followers bange no okujja ng'omuntu atuukidde mu inbox yange ku WhatsApp nawaayo kyawadde nenze sisaba muntu ssente ngenda basaba nabagamba ku nsi kuno ekintu ekirimu ssente obanga omanyi bulungi nnyo ekyo tosobola kunsangayo no kati ekintu ekirimu WhatsApp group tosobola kunsanga neza family olumu nziddukamu kati ngenda bategeeza omwami oyo akubira abantu amasimu nga basaba ssente on my behalf akikoledde emyaka 6 akyusa bukyusa profile n'ennamba eyo eri mannya ge Andrew Kizza nenga kuliko ekifaananyi kya president ennamba agikopolodde ng'ejja ku WhatsApp ne muteramu eddoboozi ne mugamba mukulu obbidde abantu emyaka 6 plus 7 lwaki tolekera okubbira abantu mu mannya gange tanyeze ne mukubira n'agaana okukwata nenga ba state agent nze kimbeeza no ku social media ebbanga lyonna kubanga nkola omulimu ogwandeeta mu struggle omuntu ayagala okunyamba na nyamba so siriwo nti noonya ssente no ng'abalabe bakikola kati mukulu gwe yeeyita Andrew Kizza
lekera okwono n'erinnya lyange. Obbidde abantu ebbanga ddene ng'okyusa amanya n'ennamba. Nkugambye omuntu yenna akukyatinga ku messenger si yenze. Akawunti zange muzimanyi. Eyalumbuye Fred mugimanyi bulungi nnyo. Kajubi Fred 2 ne LBS. Ze akawunti emu ne page B. Sirina akawunti ndala. Akawunti zonna enkadde zibaatwala nga tuli mu 221. Sizivunaanyizibwako. Omuntu agipostinga kintu nga kiwemula omuntu oba nga kyabusego oba ki si kivunaanyizibwako. Ekyo nkyogedde misana ng'ensi ewulira mu nsonyiwo be bakosezza babbye sisobola kukola mize gya kufera abantu nakubba. Nabagamba sinoonyeza bantu visa, sigula air ticket, sinoonyeza bantu mirimu ne distance nga ku bintu byonna ebiyinza okwonoona erinnya lyange n'ekifaananyi kyange nga birimu obufere. Kubanga ekisibira nk'omufere era sikyagala. Ne gavumenti enoonyezza emiwaatwa gyonna egikwasaganya ku bufe yabulwa kubanga sirina likodi mbi. Musajja gwe nkwegayiridde vva ku linnya lyange toyonoona linnya lyange. Nze sikyati nga bantu messenger sisa abantu sente mu inbox. Ebbanga lyembadde mbadde okumanyi g'abantu era abantu banyimirizaawo. Awulira nga nakyagala okunyamba ajja mu inbox ku WhatsApp n'ayogera nange. Noba yagala video call nje kuba nenjogera naye mukomye obufere nga temwagala kola. Andrew kiza genda okole. Mwabba account zaffe mutayipingira abantu ne mbajjako sente ng'abantu balowooza boogera naffe. Obbi abantu bangi for good 6 years mu mannya gange lekeraawo. Ojja nakutta omuntu balowooze nti nze nnasse omuntu. Enamba zange enamba yange manyikiddwa ku WhatsApp ku worldwide kweri. Enamba y'ettake sikozesa namba ye Kampala nga nkyatinga abantu no way. So ebyo njagadde mbiseewaawo nkole clarification ng'obudde bukyali tugende ku nsonga eyatuleese. Kuba sitwagala tuweewo kati onaku olwaleero kansoke mpisewo bino. Onaku olwaleero njagadde nsooke mpitekokko emmengo katono nnyo then tulekere information yatuleese. Onaku olwaleero empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II asiimye n'alambulako ku mwalo gwe ogw'Emulungo gy'abadde ngazze okulambula ku ttaka lye n'okula ku batuuze. Alabise bulungi nnyo, twongere omusabira na buli kimu mu mbeera mwali agiyite mu bulungi nnyo. Ab'Emulungo bo bali kwaniza Ssaabasajja mu ngeri gy'abadde azzeemu nga baguddeko nga temutegedde yoyo. Right, bwatu bwalabiseeko bwabadde agenze ku mwalo ogw'Emulungo ogulambulako kamubongeremukko lutu emu then tulyoke tugende ku information eyatuleese.
Alright. Olwalira kawungeezi kaaliro asobodde okujja okulambulako ku mwalo gwe ogw'emulongo. Mu kkoera erimu saagala kuyitaawo kuvaawo nga simaze kuwaba nsonga ezo ye gyali. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu olw'emu ebitatambula bulungi mu Buganda. Ng'ensonga esookerwako. Nsaba okukuloopera okutegeeza nti ezimu ku nsozi ezitambulirwako ensonga za Buganda, ensozi zino zifuuse akattiro. Nga abatamanya ngamba abakulemberwamu abasawo ab'ekifuula nnenge aba state, ng'ensozi zino zonna okubadde empewo za Buganda bazifudde ettambiro ery'okusaddaakirako abantu nga bagezaako nnyo okukyankalanya empewo za Buganda. Olusozi Walusi Mayembe ga Mbogo gwe twogerera essaawa zino empewo zisinga obungi zadduka. Naye zadduka zitya? Mu mpopogoma ezimu emizimu n'emisambo gya Buganda gye gyawangaaliranga, Museveni bagufudde muze ne balogo banne okugenda okusaddaakirayo abantu. Ate nga bakimanyi bulungi nnyo emisambo gya Buganda tegikolagana bantu. Mu bbanga eritali ddene nnyo abamu ku batabaazi bagenda okutabaala bagenda okuwaba entabaalo ezimu, bagenda otutuuka mu kifo balina okuwaba entabaalo nga waliwo abantu babiri abasaddaakirwawo era z'empewo zabagambirawo. Twavaawo wano olw'ensonga nti baakolawo ebikyamu, naye tubasaba musooke mulongoosa ekifo ekyo ate tufune okwogerezeganya ne bagezaako okulongoosa. Wabula ate ejjo ly'abalamu era siteeti yazzeemu n'ekola ekintu kyekimu n'esaddaakirawo omuvubuka wa myaka emito ennyo ekintu ekyalese ng'ensi yeewuunyiza ku butemu obugenda mu maaso mu Buganda, kyekyo ekifaananyi nga bwe kiri, nga basaddaakiddewo omwana omuto nga baagala okukyankalanya empewo za Buganda nga bwe ziri. Mu kkowe eryerimu amawulire gano gayita ne ku mitimbagano egy'enjawulo, naye ebifaananyi mu tebyetaaga kulaga wano okujja kukambazanyira eddobo evidiyo kambazanyire akatambi kano osanga munaakategeera bulungi nnyo, naye nga kayita emisana ku Bukedde TV n'ensi teyakawa makulu olw'ensonga nti abantu emisana tebakyasobola kulaba information mu kawulire kwa bulungi muwulire bulungi nnyo. Nze n'amawulire agataliko mutuntu tutambule ffenna mpaka ssaawa 7. Agataliko mutuntu nga tandise n'amyuka RDC Weruweero Sula Kulubya alagidde okugalawo bagirawo embuga ya Walusinsi esangibwa mu disitulikiti ey'Eruweero oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo omwana eyatiddwa mu ngeri y'okusaddaakibwa. Katubirabe. Sula Kulubya nga yamyuka RDC Weruweero okutuuka okugala embuga eno okumala ennaku 10 kiddiridde akatambi okusaasaanira ku mikutu emigatta bantu nga bwe waliwo omwana ow'emyaka 14 eyattiddwa ku lusozi luno n'ekigendererwa eky'okumusaddaaka era ng'agambibwa okumusaddaaka yalabiddwako ng'asibiddwa emiguwa nga bwe bamukalakata embooko. Kati kyakweka mu nkola ekifo kino okiyimirizza okumala ennaku 10 nga tumala soke twetegereze bulungi tumale okutegeera ebintu bino gye bikolwamu bulungi. Nensaba abantu bano abakolerako bo basigale nga bakola sitasiku naye twetegereze. Ekirala tujja kwetaaga abantu abajja ng'avudde mu kitundu ekirala najja mu kitundu ate okubanga ayina information emukwatako. Kino kye kitabudde nannyini ttaka okutudde olusozi luno omutaka Muwanguzi Makubuya okwekubira endulu eri ab'obuyinza ng'abantu abali mu mbuga eno bwe basusse obungi era ng'ayagala bagobwemu waakiri musigalemu abantu babiri ababeera bavunaanyizibwa ku kifo ekyo. Abantu bali wano abazze bamala emyaka emeka n'akaana kebasse kabeerako wano n'omusajja yakasse yabeerako wano obagoba tebagenda. Nze kye nasaba tebannange sigaana kusabira naye wabeerewo abantu batono nnyo beegatte ku Muwanguzi wejangu okola emikolo gyo. Abamu bajjanga balwadde wano wa Musiige naye bano bye bakola nkulayirira tebiriiyo. Obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo buno kwebaka ku buli mulwadde azembu simanyi Nnaalongo Ssaalongo ebyo mbiwakanya ndi mu kiwandiiko kyange abiteekamu mubadde mbiwulira
wano ekiri wano buli muntu ajja ennaku bbiri afuuka musawo. Ono agamba nti bangi bajja nga bazze okusawulwa kyokka bwe bamala okubakolako ate ne balemerawo olwo ne batandika okujjanjabira mu kifo kyekimu. Kyagamba nti bangi bava ku kyabaleeta ate ne batandika okunyweramu enjaga wamu n'okuganza abakazi abeera bazze okujjanjabwa. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'akulira ebifo by'obuwangwa n'ennono wamu n'embiri mu bwakabaka bwa Buganda Omulangira Luwangula Basajjansolo. Ono ng'ategeeza ng'ekifo kino bwe kiri ekimu ku ebyo Obwakabaka bwe buvunaanyizibwako era ng'avumiridde ekikolwa ekyokuutiramu omuntu. Ono alabudde abo bonna abajja mu mbuga ate ne bazifuula amaka okumala emyaka n'emyaka nga tebaseguka nti kaakubajjuutuka. Baliko emyoyo egiteekeddwa okuba nga girabibwa bwamuki bwa mwoyo mukyo mu buli ngeri yonna. Enteekateeka n'emikolo egigenda okukolebwa mu kitundu gimanyikiddwa buki bulungi. Njagala kubategeeza bassebo abaweereza b'ebifo bino mukimanyi bulungi tulina ebifo ebifaanagana ne kino ebiyitirivu ennyo. Njagala kubategeeza tubadde tulaba ebikolobero ebikolebwa mu bifo ebisinga naye engeri gye tujja tubiyimirizaamu mugimanyi bulungi. Naye njagala kubategeeza mbu tewanoka si wetunuulidde ne tumanyi mbu ate wano waliwo wankizo nnyo kubanga wansi wetwogera ku lusi enanyini ki si. Oluvannyuma Omulangira Basajjansolo yeeyongeddeyo ku mbuga ya Kabaka Kkubo e Buyoga Bombo n'alambula omulimu gw'okuzimba olubi luno bwe gutuuse. Robert Musanje, Bukedde TV. All right. Era nsaba okuloopera Ssaabasajja Kabaka ensonga ezo nga bw'oziwulidde mu kkowero erimu. Ensozi nnyingi ezatundibwa basajja b'Emmengo ne zikubibwa amayinja gennyini agakola enguudo Mwasanjala. Ekizibu kye twafuna mu Buganda nti abaseddekezi abaava ewaabwe Rwanda okujja nga bajja bagoba Oluuma ate kati bateekinze oba babatutte obuvunaanyizibwa okuba nti batwala ebifo byonna abazzukulu ba Nnambi gye bandibadde bagenda okuba nga bakkakkanyiza empewo zaabwe n'okwebuuzaako. Bonna emulaba basiisira mu bifo ebyo baba tebalina gye bagenda nga ne gye balaga baba bazze kuyiga. Era oluyigamu omwezi 12 nga nabo bafuuka ate baki nabo ate balaguzi ekitali kituufu. Ssaabasajja Kabaka njagadde okuloopera ensonga ezo zitegeere bulungi nnyo nti empewo zitawanya bazzukulu ba Buganda naye ng'ate ebifo ebituufu ebyandibadde bigendebwamu abazzukulu ba Buganda byonna bawaabwe basajja Abanyarwanda Baganda mannya abeetoolodde Obuganda bonna naye ng'ate ye Senkulu Mmando omukulu Salimu Sale ye buli bamugamba nti wano waliwo ensonga enkulu ya Buganda ettaka bw'ataligula attirawo bantu ku saddaaka kugoba mpewo ezo nakati naye yafuuka musamize yazimba essabeeri lye ku Lusozi Buganda era eri mu butundu by'e Luweero n'atwalawo Yagulo Mayiga yamuguzaawo. Zeze ensonga eziri mu Buganda ng'ate yeegatiddwako ensowole eziri mu Buganda okuli David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga n'abalala abafutubadde mu nsonga z'okuba nti buli muntu yenna atambulirwako ensonga mu Buganda bw'aba tattiddwa abuzibwawo bw'aba tabuziddwawo ono asindikirizibwa okuba ng'ava mu bintu bino n'abirekera batamanya ŋŋamba. Naye nga bagamba nti olutatta muyima terumalako nteezi buli kyemukola mu kikole kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ekikutte obudde bwe kinaabuta buli omu ajja kudda ewaabwe ng'obudde obutuufu butuuse. Awo tuvuddewo ku nsonga ey'okubiri. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera obufere obuli Emmengo obulala. Ekitongole ekya Buganda Land Board kyefudde kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera okukwata embiri wattu ndikwata emabega. Eno gye tubeera n'ebyapa byennyini bye tuyita blueprint ekiraga obwannannyini ku ttaka lyo ate bba abafera abafutubadde Emmengo wattu mbubbo baakozeeyo kaadi kalimagezi ng'eno yeekulaga nti gwe nnannyini ku ttaka lya Buganda lye bakuwaddeko liizi. Era eno bagiyita amannya gaayo bagamba nti do you have a land electronic card mb'olina kaadi kalimagezi ekulaga obwannannyini ku ttaka lyo. Bino byonna babikola okugezaako okubuzaabuza n'okwagala okubba ensimbi z'abantu n'okutwala amataka gaabwe. Ssaabasajja Kabaka enkola eno suulira nkongo ogitongozadde ogyogeddeko
ni abasajja batamanya ngamba bali Mmenga Buganda Land Board kibali mukola kizibu nnyo era kyewuunyisa ensi yonna bagikutte kati bagikutte entegetege nga bakola bwe kyabalina okukola bwebanga Uganda Land Board ba District Land Board zikyagaba ebyapa ebyempapula mwate Buganda Land Board mpozi mwinawo limited mpozi ngeje mwinawo limited ngekola ekintu ekyo kadi eno esoma etya kadi eno ebeerako obubonero obwa Buganda Land Board ne kubeerako ekigambo ikadi n'akafaananyi k'omuntu gwe bagiwadde ne kubeerako n'amannya ne kubeerako nti onabadde memba okuva ennaku zomwe ze baba bataddeko ne bateekako n'ennamba wali saako ebigambo bigenderako wansi bibino wammanga. Do you have your land electronic card LE card yet? For advanced security purpose, the innovative of LE card powered by the Palm Vein Technologies is a top-tier tool against fraud. Every transaction with the LE card requires Buganda Land Board authorization and contest of the actual owner of the card. Kati olwokuba nti kuliko ekifaananyi ky'omuntu n'amanya ge ne details ze saagadde kuba nti nkola ekintu ekyo ne kaadi y'oweri bagikozesa olw'ensonga nti okuma privacy y'omuntu ne Ssaabasajja Kabaka nsabye okuloopera nti waliwo obufere obw'ekika ekyagula obugenda e Mmengo. Jjukira nti Ssaalonga Mulengejja bwe yajja e Mmengo bane bambuuza gwalwana okutwala obwakatikkiro ssente zigenda okuddukanya Obuganda yogenda zijja yabagamba ekigambo kimu mundeke nze mmanyi bwe ngenda okuyiya okufuna ensimbi mpaka nga mutegedde nti ssente bwe ziri. Kyeyasookera bbaga nti ngenda commercializing Obwakabaka bwa Buganda mbujje kuno muteeke mu commercial. Already commercializing Obwakabaka bwa Buganda yabutuukiriza nti kati Obwakabaka tebukyali Bwakabaka bwafuuse kampuni esuubula era buli lunaku olukya ng'eyongerako kampuni endala y'obusuubuzi obuwangwa n'ennono baabujjawo bali mu kubba nsimbi za Muganda n'abazzukulu ba Buganda n'okuba nti kati ddiiru gyezikutulibwa e Mmengo nga kyekimu ku kiwayi kya Museveni ekimufugirako Abaganda okubateeka wansi n'okubafuula ekitagasa n'okuba nti Obuganda tebukyalina kintu kyonna kyogera okubikwatagana ku ggwanga wadde eddoboozi livaayo. Mufunze zezo ensonga nga baziyimiridde mu kitundu awo e Mmengo era zino ensonga zo kansooke nzijje wano zive bulungi nnyo ate tukulukute n'ensonga ezatulese olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka nkwagaliza okubeera bulungi Mukama akukingirize ne bajjajjaabo manyi bingi ebikutawaanya naye enywera yerima mwaye baga nti olutakumalako nteeze olutatamete mubalako nteeze buli kimu kijja kuterera ebyo bireekaanira kaseera katono era bijja kuggwa tewali kitandika na kitaba n'ankomerero. Bala abasajja balowooza nti bagenda kujja bafutubbale ku ggwanga balitwale naye ekikutta obudde bwe kinaabota ate wattu tujja kweyubula. Kati katutandike bwe tuti olunaku ndowooza lwabadde lwajjo nenzija nenjogera ku mataba agabadde mu Kampala n'omukulembeze mwatuweredde obubaka bwe wattu ntuukiriddwa abakugu n'abalina information esemberayo ddala ne baŋŋamba ntegeeze eggwanga nti byonna bigenda mu maaso mu Kampala naddala ku mataba ago ebintu ebyo biri well planned by the first family nga beyambisa Miss Kigundu amataba gali well planned nga economic sabotage. Bakimanyi abantu abasinga obungi muyina amaduuka ne muyina looni mu banka nga singa buli sizoni y'enkuba etonnya amataba gane gajjula maduuka agammwe ogenda fiirwa emaali kitegeeza nti oba ofiirwa looni gye weewola mu banka kitegeeza bagenda twala ettaka lye wateekayo oba property yo oba otwala ebirwago okuva mu business automatically. Kati bange mbategeeze ekyabumbula ettaka n'ebisaaniiko ebyeri gye bali waliwo ebisaaniiko tekyali nti kyali kitonde butonde tikando yali akitaddewo Abachina be bakiteekawo ettaka ery'okubumbuluka nakati amataba g'omu Kampala Abachina be bamu nga bakolagana ne Miss Kigundu ne state bagenda ne bafuna kyetuyita mapu y'omwalo ogwo gonna ne bamala gusoma bulungi nnyo ne batandika okuziba buli muwaatwa gwonna ogwali guyingiza n'ogwali gufulumya amazzi okukendeeza ku mujjuzo ogwo ne bagaziba papasi
nga baagala Kampala flooding ebisaaniko by'ekiteezi be basajja bemu abamuwa ati oyo nti okwetamya abantu abo bave mu kibuga oyina kukola kintu ekyo ekituufu kiri nti aga amazzi abamu bajja kuwakana olw'ensonga nti bannayuganda basinga obungi bawakana bamaze okulabako which is okay amazzi gali well planned nga gakuba wonna mu Kampala wakati ne gagenda ne Kafumbe Mukasa ne gakuba n'Owino kuba mapu ya Museveni gy'ayagala nagibagamba dda ayagala akatale k'Owino agenda akakube ku Nakivubo Bbulu Nakivubo Guli ne Saawa ya Queen ne Fire Brigade agijjewo wonna batekewo shopping malls kati singa ekintu kinagenda mu maaso bwe kityo kiba kitegeeza nti olwalira abakiivinze kyayagala kati aga amazzi temulowooza nti gajjawo okuba tebagaagala gonna gaateekebwa okukolebwa nga its an economic sabotage kyova olaba nti yabadde alikodinga n'okulikodinga alage bakamaabe omulimu wawe gutuuse vidiyo mwagirabye tosobola kuŋŋamba nti oli munnayuganda ng'obonaabona ne bannayuganda bano n'okwata essimu olikodinga floods oba amataba ng'emali y'abantu yonooneka nobanga oli mu kuseka kitegeeza nti yabadde abasindikira sample nti ekintu kye twakola kitodde bulungi nnyo so mukitegedde bulungi nnyo nga tuvudde ku kiri nti emyala amazzi gye galaga wafu emyala gyonna egyali gijjako kendeeza ku mataba ago gyonna gyazirikira bagiziba intentionally nga bono banga olina ennyumba ya mwamba wansi omugagga najja n'agula mu mbiriizi zo n'atandika okusima omusingi ng'ayagala okugaziwa n'agamba n'enguzi awo n'ogaana n'alinyisa kalina mpaka waggulu n'addira amazzi gonna agandibadde gaateekako engugu n'agalega gali open nti enkuba bw'etonnya yonna eggwera mu nnyumba yo gwe kennyini weegobe oba sina kindi ne bakyanolinga omwana gwonna gwandibadde guyisa amazzi ne bagaleeta ne gayiika ewuwo bw'oteegoba oba mulalo bw'otamuguza oba mulalo kati nakino bwe kityo bwe kiri hamu ne state kyebakola okukola ensonga eyo so it is part of the economic sabotage akatambi katandise wuliriza bulungi nnyo olunaku lwajjo nafunye essimu eno ng'eva muntu historical amanyi byafaayo naŋŋamba nkwebaza musajja gwe olwanya entalo bantu bangi baali tebakukkiririzaamu naddala beefuula nti baasoma naye nga bba ekituufu bakimanyi naye nga tebasobola kyogera naŋŋamba ekizibu ky'abannayuganda kiri ekizibu eki nti omuntu ayinza okuba nga amanyi ky'amanyi ng'atyo kyogera ate bw'alaba omuntu ng'akyogedde ate ye omuntu oyo amufuukira ekizibu ng'amuwakanya nga teyagala kukola kintu ekyo naŋŋamba olwanya entalo nnyingi nnyo era oziwangudde naye nkusaba sigala ng'okola ky'okola obudde bugenda kuprovinga abantu na buli kimu naŋŋamba watandika puroguramu ebimulimbulanga emmengo ng'ensi ewakana na buli omu yawakana gye byakkomekkerezanga obaprovinze nti bakyamu n'otandika okuwa abasajja ba DP ab'opposition buli omu ng'awakana tayimu neebaprovinga nti oli mutuufu ne teryasobola kuvayo kugamba nti byewayogera byali bituufu buli omu asirika busirisi naŋŋamba nti puroguramu gye wakoze olunaku lwajjo ne puroguramu gye wakola luli n'omwami gwe bayita Masembe byonna bimwogera nina information bikwasaganyako naye nga nze omuntu sobola kujja kukola kikwogera naye tegeeza abaganda abakyebase tegeeza bannayuganda abakyebase balinoonya vidiyo zo zino banga gy'oli wa Katonda akujjudde nga tebakyasobola zijjayo ng'abantu abasinga obungi banoonya ennyimba z'abasudde n'eza Paulo Kafeero zijjamu amakulu nga tebasobola kula abantu abo nti baalimu amakulu nga we bali balamu naŋŋamba bw'ati ovanga ku ggwanga lye bafugidde emyaka 4 nga teriyina address esomera ku GPRS nga Uganda yonna Kampala teyina proper address ey'amayumba g'abantu nga mulaga nti kati ndi wakanja yala kutumya pizza n'okubira omusajja pizza n'omugamba ndi ku street bweti lane bweti ennyumba bweti street bweti ku buloko bweti omusajja n'atuuka ng'akozesa ssimu teriyo lwaki bakyagala kikola deliberately naŋŋamba capital city ya Kampala eri mu kilometers 5 Kampala city yandibadde yonna buli kakubo konna akayingira n'okufuluma ekibuga n'abantu gye babeera mu Kampala wonna
ng'enguudo zonna zikoleddwa kolansi. Zonna nga zikoleddwa kolansi. Mu myaka 4 mu capital city tekikola. Nangamba lwaki nemubuuza lwaki nangamba maita eno yemu ku nteekateeka ya Museveni eya economic sabotage ng'agikola mu Buganda. Nangamba genda otunuulire ebibuga byonna bisigadde mu ggwanga enguudo zabyo zonna nnamu. Lwaki mu Buganda enguudo nfu? Their main target is to make Baganda poor economically. Ne infrastructure mu Buganda zibe nga nfu. Nangamba enguudo zonna okubeera enfu mu Buganda bakyagala kibeerewo bwe kityo era tekijja kukyuka. Tekigenda kukyuka Museveni bw'akyagala kibeere bwe kityo. Tekisobola kukyuka kuba it's part of the agenda. Echa poor road network mu Buganda, it is part of their agenda. Mukitegedde bulungi nnyo. Okuvaako kw'amasannyalaze, it is part of their economic sabotage. Okitegedde? Ne bw'ogende Nairobi akubisamu Kampala emirundi ng'etaano. Nairobi kizibu nnyo okusanga oluguudo nga lwa ttaka. Ne bwe luba lwa ttaka luba lukole bulungi nnyo. Lwaki Kampala gye bafugidde emyaka 4? Enguudo kilometers 5 zonna nfu 5 kilometers. N'amataba gonna gali well planned. Kubanga kiri mu nkola yaabwe. Nangamba bw'ati. Nangamba buulira abantu nti akyaseka ne Museveni seka kamanyi ng'akoza n'owebbwa nti lwaki. Museveni olutalo si yalulwana, Abaganda ebaalwana olutalo era ne baluwangula nga batadde mu ssente zaabwe. Wabula bw'amala okuwangula olutalo luno yamakinga sure ng'akozesa Salimu Sale ne banne okunoonya Abaganda abassaamu ssente era baatuuzanga omu ku omu nga bamubuuza owaayi katumaze olutalo tugenda kuzzaako kitutambuzizza tutya gavumenti. First and foremost, Museveni ne banne tekuli yali amanyi kuddukanya gavumenti wadde okuddukanya bizinensi. Abasajja Abaganda be baali bamanyi okuddukanya bizinensi ne gavumenti. Ekyo nkisibirako ssente zange naye namugamba ekyo you are right. Teri ku gurupu ya Museveni bonna bava mu nsuku abali wanyo okuddukanya gavumenti n'okuddukanya bizinensi no baali basajja Baganda. Timu yakulemberwa Salimu Sale ne banne basinkana nga Abaganda babinyonkondo nga bagamba tugenda tandika okukola nammwe ne twagala kumanya bizinensi zitambula zitya, musuubula mutya, muyingiza mutya, ekintu mukikoze mutya. Nga Abaganda mmanyi nti bangu wakugula nzigi ne beerabira okwekengera ne gwe bazigulira. Abaganda bangi beggulira Museveni ne muto we Salimu Sale buli kimu ne bakiteeka ku mmeeza tebamanya nti yali enkomerero yaabwe. Okuva mu meeting ezo buli mugagga yenna yajja anyigibwa omu ku omu n'abanyiga mpaka kuggwerera n'olwaleero. Ne mugamba wange yes nangamba omu ku omu ne baggwerera mpaka n'olwaleero. N'abamu mbu bali makomera nga babavaako osanga omuntu nga tokyamutegeera nti ye mugagga gundi nga bamuvaako. N'ambulira amannya ge nabadde mpulirako ko. Yaŋŋambye wala omwami Rogers Ddungu, oli muga Rogers Ddungu mumanyi yalina n'ennyumba ku Lubaga Road awo. Bw'otuuka ku kyambuka ku Lubaga Road ng'ovudde ku Pride Theatre n'oyita ku Kikkirya ku musajja Alumba n'ojja ne wali Kithende n'oyambuka ku Wabbakuli Boat. Kati awo mu junction ya Bakuli ng'alinawo ebizimbe ndowooza byali almost ku half acre nga biri mu kisaakaate. Bw'obiddako eri wali omuzikiti oguli awo nga ku Sako Lodge za Sam we namumanyira. Ate ngenda okujjukiza obwongo oyo kyali oyo omusajja yali mukwano gwa muzeeyi wange yamwogera nkolo Rogers Ddungu. Naŋŋamba bibasajja ba Museveni be yavuwaza. Naŋŋamba n'abasajja bangi nnyo
Nangamba omusajja gwe bayitanga amperese omumanyi ne mugamba amperese mumanyi. Nangamba omanyi ne mugasimanyi. Nange ku basajja aba Museveni byalemesa business n'abambaafu. Nenzijukira amperese nti yali musajja mugagga. Ngayina ne hotels ne restaurant omusajja nga iwe njagala okukabira ku ssimu nenzijukira. Nangamba bano bagagga mula mu Kampala bonna bakozi ba Museveni abagagga abaganda oligino bonna babasaanyaawo. Tewakyali muganda alina ssente abasinga obungi babatta. Ye ne yeezimbira abagagga ababe abali mu Kampala. Buli gwawulira nga tasobola muyingiramu ng'akukozesa ekintu ng'akugjawo. Bwe nawulidde ebintu bino nenzaayo akatambi. Nangamba sooka otunulire amataka gonna agali mu Kampala ag'ebbeeyi ag'abasajja abagagga ne kampuni zaabwe ziriruddewo ne mugambira teziriwo. Nagenza okuyitaayitamu nga nzizaayo olutayo wallahi nga tewakyaliwo mugagga muganda ali mu Kampala bonna nga basaanyizaawo. Ne ngamba wow. Nafunye ekiro ekibi nenyongera okwevuma Museveni nenyongera okwevuma eggwanga lyange nengamba kiki tuliko wano. Nangamba olina omulimu munene nnyo, olina omulimu munene nnyo abantu gwe batamanyi. Yangambye olina omulimu munene nnyo abantu gwe banaategeera nti omulimu gw'okola kebere CNN ke BBC tesobola gukola. Abannayuganda bandibadde bakolera dde ekintu kitatakolera muntu yina kubanga bino ebintu teri muntu abadde asobola byogera. Abagagga bonna abaganda babasaanyaawo. N'abo abaali abanyankolo oligina abalina ensimbi bonna bagenda banyige bonna omukoomu. Yoyo gwe bayita Museveni muto w'essali musale. Lwaki? One, nina ripooti gye ngenda obasomera ku Tuesday. Ripooti eno ya kitongole ekikese kya Amerika kya CIA kyakola ripooti ku Museveni mu 1996. Kamba sumile katono. Kyakola ripooti ku Museveni mu 1996 ne kigamba nti Museveni asobola okukola ekintu kyonna okubanga asigaza obuyinza. Oba sinkana muntu nga yayiika Windows, oba sinkana mulalu, oba asobola okukwata ekintu kyonna n'akiwa omuntu as long as nti asigaza obuyinza. Ripooti ngera gye basomera ku Tuesday ngiina mu full swing yonna. Era ripoota yonna bagiina ku Museveni ne kyaliwo oli Pilato. Kati bino bye mulaba nti simanyi yadde presidential advisor n'awagundi. Byonna mubadde temima nti akikola intentionally kusigala mbuyinza as long as he remains in power. He can do each and everything possible. Omanyi saagala nnyo kuleekana bantu bano, nze abantu b'okumutimbagano sikyalina budde bwabwe. Kankunozeeko ku ripooti eno. Kankunozeeko obuloozi ku ripooti eno. Katono nnyo ngenda kukumulisa katono nnyo. Sikyala nnyo kuleekana n'Abannayuganda nze. Kankulozeeko obulooza kwa ripooti eno. Ogiraba? Kangikusembereze katono nnyo. Ogiraba katono nnyo? Ogiraba? Ogiraba? Njagadde kulaga kunkulage nti information mulina. Na wano somako katono nnyo. Nze sikyagala kuleka n'Abannayuganda mba ne information yange yiyo eri full detailed.
eri full detailed report nga bagikola ku Nyandi Yosoferi eri full detailed yonna nja gibatuusaako ku lunaku olwokusatu. Ogiraba kyenjagadde okugamba nti yiyo yakolebwa nga 29 January 18 report nga agikola yani ndozo kira mulimu Zaire, Rwanda, Burundi. Museveni will actively court donors to the finance. Eno report yani ya kitongole kikesi cha America awentusiza Museveni. I report nkola ki njiri nanja gibasomera kuna kulokumeka ku lunaku olwokubiri njagirira full report awentusizawa wentusiza Nyandi Yosoferi kati yayinza okulooza information emukwatako tekola ki information emukwatako teriyo tugimanyi bulungi nnyo nti he can do each and everything possible kulanga asigala mbuyinza. Yensonga lwaki yanyiga kitaawe nabagamba information emusooka ne mwemagaza yensonga lwaki yanyiga kitaawe okweka identification. Okukweka identification yayina okutta kitaawe nebirala bonna baali beesinya ku ntebe yayina obbatta era bwe yabenga mutabani we bimwonoke namukwana amuddusa namutwala wa ebukojja mukweke ku Mountain Brigade. Okitegera bulungi nnyo ye kyonna ekimufuula legitimate leader nga tekigenda mujjako asobola kikola. Yensonga lwaki abantu bebuuza Museveni sente zagaba azijja wa okuva mu 1997 gakyusa sente ezo sente maje zalaga gye ziri. Sente zazaba mu supplementary budget ya Uganda maje ziri. Sente zabajja babba minister mozi maje ziri. Gold amafuta maisere gye ziri zezo sente zakozesa. Sente zasasula ba lobbyist. Sente zasasula ba individual on world level ku maintaining leadership ye. Yatuusera okuyita olukungano lwa East Africa n'obukulembeze tebunaggwako basobole n'agula obwachairman kati yo Museveni asobola okukola buli kimu kyonna as long as nti eno full report ya CIA engirina egenda mu exposinga naye nga sinagenda eyo tujja gende ku lunaku lw'okumeka ku lunaku olw'okumeka ku lunaku olw'okubiri we nabanzize kati kamba twaleko wano onaku lwajjo nabasomedde alipoota ekwatagana ku butujju bwa Museveni kati muwulire bulungi nnyo. Banyabo ne Masebo kyemulwanyisa mbali temukimanyi Kyagulanyi yekka yabadde akimanyi. Bannayuganda mwenna kyembadde mulwanyisa temukimanyi Kyagulanyi yekka yabadde akola ki yakimanyi. Okuva mu 1966 teri munnayuganda yali amanyi kye balwanyisa kuba kana akasajja kajja kalina omukisa naye ng'ate bannayuganda yali kyali kisa kyammwe ekyabalekesa akasajja kano. Kyemwali mulwanyisa mwali temukimanyi Kyagulanyi yakijjeyo kiteekawo n'akibalaga okuva mu 1966. Kino kankibagambe nga ngendo tandika statement yenu. Kasoke kusigira ekifaananyi. Bwe bakugamba nti enseegula mirambo, statement eyo gijjamu nti enseegula mirambo. Dunda namugereka Katonda gyali tumumanyi ffenna gyali. Naye ebya Kaisali bya Kaisali n'ebya Katonda bya Katonda. Okutwala obuyinza nga tuyita mu kulonda tekyali genda mu simanyi sowing the mustard seed temwalimu elections. Eno report ekyogerako nti if you want to know who is the real Museveni, in sowing the mustard seed Museveni kyewandikira temwalimu elections. Nani ogana ebitongole ebya kinnakyewa n'ensi zali zivugira Uganda zezaakaka Museveni okuteekawo referendum bazeebina by'obufuzi. Wabula ye yali azenga muyeekera ng'agenda tufuga nga muyeekera. Non-profit organization bye byamukako okuteekawo referendum era yaleetawo kyegere n'abalala abaparticipatinga n'azeebiina naye ng'abizzawo ku pistol. So elections under Museveni
don't matter. Gwaina kitabo cha Showing the Mustard Seed gendo okisimbolia mu kigambo election or transfer of power through peaceful mean jawonge tumbu yoli musiru. Lero kankunyonyero kitegere. Bana Uganda balwanira Museveni olutalo nga tebamanyi bangi battibwa era yabatta. Omwami oli gwe njogeddeko yaŋŋambya mwe babaga nti batta abantu akakadde kamwe luwero. No, a big no. If you combine the entire Luwero triangle batta Abaganda miliyoni 6. Bw'okombayininga Luwero triangle yonna batta Abaganda miliyoni 6. Nanga batta Abaganda miliyoni 6 abasajja abo. Mugamba kekiri yejjayo. Kati nina ekintu ky'enjagala basomesera mu kitegeere. Mwenna ekigambo kye bayita geopolitics mu kimanyi. Geopolitics yofuze ebyetambulira ku mutendera gw'ensi yonna ng'obimanyi byonna ng'obyogerako bimanyi bitambula. Bwe ngenza okukola okunoonyereza kwe nga nange neetegereza tulina ekinyusi kye tumiisinga. Ekinyusi kyekiriwa. Okuva mu bafuzi b'amatwale baafuganga amatwale nga batta. Ne tujja mu ssematalo w'ensi zonna ebbiri nga batta bussi bantu. Tuzze mu ntalo zino ezirwanibwa na luno lwaliwo nga bali mu kutta bantu. People they don't care as long as nti abassi bafunye kye baagala. That means human beings don't matter as long as someone afunye obuyinza. The same thing abatuusi kye bakozesa, for them they don't care about food as long as they get what they want. Kati basibo ne banyabo. Nze mbabuuza bwabanga Museveni mu Showing the Mustard Seed yateekamu peaceful transfer of power nga temwali elections nga ripooti ya ICIA ebwesoma. Kitegeeza mwabati okutta Museveni agenda batta okumaintaininga obuyinza bwe yensonga lwaki you don't care. Olw'ensonga akimanyi even those big nations they do the same. They do the same things which he does. Nobody cares. Okitadde mu bwongo. Okitadde mu bwongo. Okitadde mu bwongo. Gw'otya okutta bo tebatya kutta kubanga it is part of their life. Gwe tekiri ku part of your life okera banzi tabatumalawo. Nothing is going to happen if you don't do the same. Who cares about your body? Who cares about you? Nobody. Wano okulira n'abakojja ba Yesu wali bayite Gazaland, ku Gazaland street ekyo kizimbe mu kimanyi kire kye Gazaland. Ngala kufa ensonga zo njala zikwata nga nzisa bwongero. Saagala kubeera open. Gazaland kizimbe ekyo kiri Gazaland okulira n'abakojja ba Yesu. Abantu babo base almost 5,000. Nobody cares. Ompulira bulungi? Tugenze Ukraine teka munda si nobody cares. Tuza mutalo oliwo abantu bafa nobody cares. Fe wafe Museveni atutta ku macha n'olweggulu nobody cares. Twekalakasiza tuwandiise tukoze buli kimu ng'omusajja yateekayo backup ye. Abazungu batunete bafudde bisatu. Genocide natina ndi mbomala babuli bitu ngawira evidence nga manya. Kati gwe gundi batuwadde report yo wano badde oteesaki. Report yesoma eti. Esoma munango badde abantu ojuzi muntu wina tukoze tutya. Nina wa mafuta wano nzi nina mafuta nina gorodi entalo za mukubagira ebibugage Kongo nja kubijjayo ne Somalia nja kubeerayo buli kyonna kimwagala nja kukibawa n'ensimbi enkalo nzirina waliwo kimwagala ekirala namwe mubikola kati ate mukimindi this is politics
These Africans, they don't matter. So, chiche bade mugamba. Kati yo, nga bali bachimanyira, they don't care about they don't care about human beings. Well, okay. As long as we gain, no problem. Yensonga lwaki ensi z'abazungu tezinnaba kusimwadde kyabugagga kyabizo kyonna ebugagga babijja mu Africa. Babijja mu Africa lwaki babijja mu musaayi gwammwe. They don't care your existence. So bw'oba weetuddeko nga Museveni akyatta abantu nga waliwo n'abakosa ku TV n'ajja naye asaamirira n'agenda n'enkya nadda nga temusobola kukola ku bantu abo jjajja temusobola kintu kino mukite. Nkibagambye openire atakulekera nanti omulekera ennyanja ekutoomira. Tulina okutandika okuyiga okwetangira n'okugema. Kyovula omuzungu agamba nti okugema kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. If you don't prevent, that means you are going to cure nothing. You have to prevent before you're looking for cure. Kino nkibagambye nkiddamu bagenda tutta batumalewo nga tewali kikyuse. Bagenda tutta batumalewo nga tewali kikyuse. Kubanga alina obuyinza abukwatisa mundu ajja kusibako n'omusawo guberere giiti. Nenga tewaguza togenda kubira Yesu Kristo simu omugambe nti Yesu munnangi bansibija ng'ontaasi nga ne Yesu kennyini bamusiba amafaaya era bamutisa amafaaya. Nakino kankikunyonyola kitegere bulungi nnyo. World over, there is no democracy. World over, there is no democracy. Democracy alinga kabulu bandi. Democracy alinga kabulu bandi ko mugati. Niyo mugati ogusigadde ye violence. Mwa munantegeera. Democracy gomula world over yalinga kabulu bandi. Kati omugati ye violence. Omugati ye violence. Kati bwe tunabanga bana abantu they sit, they discuss. Ani go bagenda okujjawo tebalina nsonga as long as nti asonze ku kyebaagala. Jo nabadde wano ku live. Mbadde nzije emyaka ena mbagamba owino bagenda mumenya. Owino bamutwala ne mbagamba ne bamega olunaku lwajjo baako ne bagenda bamenya owino. Bamenyeko side eriko produce. Bova mu container village ekikuba ekisooka ng'oyingira owino ng'ova ku biwologoma booti eva container village ekikuba ekisooka awo kati awo maaso wabadde store z'abantu bateeka ebintu byabwe kati eri munda wabadde section ya produce be bantu abatunda emmere ey'empeke kasooli binyeebwa muwemba buli kimu kyonna kyo waddewo n'akajja kali open kati ebyo batandikidde omumenya emmaali y'abantu bagibbye ebintu by'abantu babiyodde gwoyagala kuŋŋamba nti abantu abo basuze bamanyi kigenda okugenda mu maaso there is no democracy all over the world. Olina sooka kozesa amaanyi then nolaga nti waliwo democracy. Kino njala kigamba ne mbazungu omuza nti balina democracy waliwo level democracy wakoma nga balina kusazisawo balina kusazisawo kifuba. Yensonga kimwona nti abazungu ne demonstration nazo bazikola nga ziri violent olw'ensonga nabo bakimanyi nti democracy gwe bateekawo wa kiwaani. So ndowooza mutegedde oloka nkibagambe naye kati Museveni yazannya kiki kyazannya bakiyita ka message ango onkwekule buno omete busite bon kakulumanga kakufuya bakati ke Museveni bwati bwakola ebbanga lyonna mu mwaka gye mutegere obutwa mwaka gye mumenye accident eteeketeeke mwaka gye mmanye abantu ababula for good mwaka gye mmanye kye bayita mass graves oyo gwe bayita Museveni
He doesn't care about you. Bemutatandika kujjawo bantu abo abakolagana ne Museveni baba nyine Museveni ngandika chimala. Museveni tabangako na kintu kye bayita peaceful transfer of power. Gendo kinone mu sowing of the mustard seed nga kulokulisina kuleta report ya CIA mulaga nti he can do each and everything possible okubera mbuyinza. Niba kiba kyeta kuleta full figure mubekako. Niba kiba kitesa kuleta mwale ngali bwerera asobola kikola as long as nti yasigedde ngali legit. Ndozo kitegedde olwaliro. Yonna gy'oli njala kussamu ekintu kikubeere mu mutwe. Wano nayogedde ku Honorable Nyombi Tembo. Ne mugamba mukulu watugamba interneti mugenda jijjako abantu baji misusinga abantu bafiirwa business zaabwe bafiirwa billions of money. Ne kiviirako n'ekitongole ekikwasaganya okutunda computer software ne spare parts wa computer okwetola ensi y'okubulookinga Uganda story nagibawa nga abasajja baga bafiirwa billions of money. Ne banna Uganda bafiirwa sente business zaabwe n'abaana bafiira malwaliro abayino bafiira malwaliro nsonga nti abasaba bayino bakolako nga bayino ofuna consultation okuva mu malwaliro ag'ensi yonna nga bakozesa internet tebalina access ku internet abaana bafa. Owulira n'abaana wandika nti wali muntu akkirizibwa ku discussinga ku byabufuzi na byavudde mu kulonda. Kati bwe wadde ng'oli e Dubai Mr. wa Honorable Nyombi Tembo wano sina lutalo naawe. Sina lutalo wabula ndina olutalo ne system gy'okolamu. Video gye wakoze nagirabira ngipostinze. Nyongera okujjukiza nze sivumba bantu era sirengeza wabula ngenda kugamba ekituufu. Nze okugamba singa bomu yakkubye nkimiininga. Era okutegeeza oleeka oti okuyera ekyenkugamba genda mu posti gye nakoze nga kuliko video yo. Comment section yonna sinze nziwandiika bannayuganda baziwandiika olaba abantu kye babalowoleza. Muyinza nakuba mulimu omwana wa mwannyoko, muyinza nakuba mulimu neighborwo n'abantu b'okozesa nga bakomentize ku video eyo bwe busungu abantu babayinako. Kati nze okugasinga bomu yakiku nabadde nkitegeeza kubanga nange munnoonya kunzita n'okutuuka munnoonya kunzita mussa abaana b'abantu munoonya Kyagulanyi mutta. Kati gwokwogera nti singa bomu yakkubye noonyiiga nnyo nadde nkitegeeza nti singa bomu yakkubye nga gwe bwalemesa obulamu bannayuganda n'abaana ne bafiira mu malwaliro abalina okufuna obujjanjabi nga buyita ku intaneti n'okola ensobi wandibadde oga nti alumye gyeyogedde saabaddeyo oba sadde Middle East nadde sigenda Barcelona. Byonna bye nayogedde byadde bituufu wadde ogenda Barcelona wadde sitaka Middle East ayino yagala okommunikatinge ng'ate okumunikatinga ku internet yennyini gye wagaba gijja kati singa tiyabadde wandibadde okola okommunikatingira luddawo. So nze sivuma nkubulya kituufu. Video wagikoze sigenda gizanya wano abannagi batereddeyo dda wabula nkusaba ogende mu comment section. Abantu ebigambo bakuwandiikidde nga nze temuli mu komenti yange wogenda okakasiza nti mukazi wo abaana bonna baakukoowa dda. Munyigiriza abantu the extent bali kumaze. Nze sisobola kuvuma bye nayogedde byabadde 100% correct oba right. Wabadde ogenda Barcelona tewakiwakanyiza, wabadde Middle East tewakiwakanyiza. Kati nakuvumidde ludda nziraga ekigambo kimu ti singa bomu ekukuba kubanga gwe bannayuganda abali Saudi Arabia basukka 10,000 tewavudde kukola comment. Bannayuganda abali mu United Arab Emirates basukka 2,000 tewavudde kukola comments. Wabula abantu abali mu gavumenti abasindika abaana baabwe mu nsi ezo bakuba amasimu nga bakubira ebitongole byonna ebyokwenda mu nsi ezo bikuuma abaana baabwe. Baboyi kamba buuse bwe mba mbadde mu accommodation nga mulimu kyali wa mwata eyabuduse mu accommodation nga temanyi waali be abaana babanene mu gavumenti bali mu secure areas mbadde nabedde kibagamba bwe mba nga mbadde mu accommodation musulamuya abaana bonna ababadduseeko nga temulaba bwe abaana abanene mu gavumenti oba wa poliisi oba wa magye oba relative be abagenze mu secure areas via communication mubadde musula n'abantu nga tembamanyi.
wano okanze nsobola byogera ewala tebasobola byogera oba oli Bahrain nga bakere mbadde mu Sudan badduse timanyi gye bali balamu tebannafa bagenze mu sexual areas oba ali mu UAE nga bannamwamu tembalaba mwadde bonna bali related ku bantu abali mu government abali Saudi Arabia kata bonna boba nga tokyamulabako okuototo nga teyafudde gyali badduse kubanga ba relative abali mu government bakubidde mugende wano mufune mubere safe mugende wano nengo badozo okola ne sekadama mu ndowo oli ku mutabani wa munene mu police oli ku relative wa Janet oli ku muntu wa Museveni mu kitegedde kati njera mu kyetegereze bulungi nnyo yenne yabaddusemu nga temumulaba teyafudde ekikompulati kyamukubya babaddemu mu kubaddusa mu bitundu biri mwasigadde mu accommodation mu ddeeka mufire mu bomu kati Mr. Nyobitem genda ku page yange mwena mwajimete wali atajimanyi kwenjogerera osome comment section zonna ojja kumanya obusungu abantu balina sirina buyinza bw'okuvuma no ekyo sikola information gyengaba eri legit nimugirwanyisa ebintu bingi byokoze nga gwe omuntu twalina community radios mu Uganda zonna n'ozijjako buli kimu kikoze kimwagala kati bwe nakugambye kisinga bomwe kuba nkikunyiiza nkimiininga kubanga teri anyigirizibwa agenda sigala nga alina emirembe mu Uganda mpaka nga mweterezeza nkusindisa mu comment section wojjo tegeera kuba video sigenda gizanya I'm very sorry nenga nagipostinze public egenda bajajinga gwe nawe nkuvuddeko katika tudde Nyandi Esoferi Kibahabulwa ali mu panic etabangawo naye sawa zino byali mukola bibikulaga nti byasiba bikutuka nabagambye nti mutabani we yamoddosiza ku bukojja ne mbabo lya Barracks mwali ne hoteli mwakolera nani amukuuma nebinje bimeke byamaje bimukuuma wetogerere sawa zino Nyandi Esoferi report zitandise mufulumako tulinda report ya EU ne sanctions ye mutowe Pilato ya salira Yesu omusango naye mumulaba takyasobola kulaga wabeera bere kyusemu kati report eyafulumye eza Uganda report jeziri nyongera kubajjukiza report za Uganda eza genocide mu Uganda human rights abuses kidnaps torture buli kimu gye kiri kyawandikibwa dda naye Museveni ayinaye babulooka be bawini byanyima bamarijani bulaka ayebale Adonia n'abala abadde bamubulokingira ebintu ebyo abali mu bitongole ebyo ne report gyeziri ne Nobert Mawobe naye gyali kati report ya Uganda yo gyeri report ya Congo yafuluma ng'eimplicating Museveni okweta mu kitta bantu report ya South Sudan yafulumye bulungi nnyo ngeruma Nyandi Esoferi nagibasomedde jjo kati kansoke njibazanyire wano mu lulimi oluzungu ensesoke uli olulimi oluzungu nga nze sogedde kigambo kyange njagala report eno ensi egiwulire ng'ejogedde mu luzungu sinze eyo report Revelations from a UN report today. Ugandan troops reportedly assisted South Sudan in deadly airstrikes that killed and severely burned civilians in opposition-held areas. The attacks targeted homes and neighborhoods, leaving communities in horror. The UN Commission on Human Rights says the joint airstrikes mainly hit newer communities in opposition-controlled regions. Witnesses describe terrifying scenes, homes engulfed in flames, civilians trapped, and a boy burned beyond recognition. Ugandan troops entered South Sudan in March 2025 with tanks and armored vehicles after a militia overran a military garrison near the Ethiopian border. The air attacks reportedly involved improvised incendiary devices, also known as barrel bombs. Despite Uganda denying combat involvement,
Flight tracking data shows Ugandan-operated planes circling the targeted areas. High-level planning and coordination between South Sudanese and Ugandan forces is said to have occurred, according to the report. This comes amid intensified fighting with forces loyal to Riek Machar, who is currently facing criminal charges and was suspended as vice president last September. Ugandan President Yoweri Museveni has sent troops to South Sudan multiple times before, helping President Salva Kiir's forces during the 2013 to 2018 civil war. The close ties between the two governments continue to shape military operations in the country today. The fighting threatens South Sudan's fragile 2018 peace deal. Recently, the government ordered UN peacekeepers and aid agencies to evacuate Akobo within 72 hours. The situation remains volatile, with civilians caught in the crossfire. This is a developing story, and we'll keep you updated on every twist. For the latest news and in-depth reports from South Sudan and the region, make sure to like, share, and subscribe to SS24. Obiwulidde byebyo kati kankuddize mu lipooti yaffe eyewaka mu Kyaddondo gye mwawuliddeyo katono njagala mugiwulire. Eyo lipooti ya Lungereza saagala bagenda bagambi mu Lufalansa mu Ludica ya Lungereza kati kankuddize mu Yoluganda. Okuva South Sudan no yafuna obwetowaze mu 2011 oyinza okugamba nti bannansi bayo tebalozanga ku mirembe miteefu olw'entalo ez'omunda ezizze nga zibalukawo nga ziva ku butakkanya mu by'obufuzi obwesigamiziddwa ennyo ku mawanga. Uganda nga muliraana waabwe ezzeekola kinene okugattanganya enjuyi ebbiri ezitakolagana omuli olw'omukulembeze aliko Salva Kiir ne Riek Machar eyaliko omumyuka we okumala ebbanga. Kyokka ebintu oyinza okugamba nti byandyononekera Uganda oluvannyuma lwa lipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte eyafulumye eyoleka nti ate abaagenda okutabaganya baliko oludda kwe bagwa. Alipoota eno eyasoose okufulumizibwa bannamawulire mu South Sudan eronkooma nti Uganda ezinga eyambako gavumenti ya Salva Kiir okutta n'okulumya abantu abatamuwagira naddala mu bitundu by'abantu b'eggwanga ly'Abanoa erisibukamu Riek Machar. Amagye ga Uganda gazze galumiriza nti gw'okugenda mu South Sudan gayitibwa gavumenti yaayo yennyini mu Maaci wa 2025 nga basinziira ku ndagaano y'ebyokwerinda eyakolebwa okubayambako okufufuggaza abayeekera b'akabinja ka Riek Machar agaali gafuukidde ddala olukokobe nga gaagala okumaamulako gavumenti. Ebiri mu alipoota ebirala nti waliwo ennyonyi ennwanyi ezaalabibwa ku byuma bikalimagezi nga zaava Uganda ne ziyingira akaalo Wunaliet ne bakayiwako ebintu ebitannategeerekeka naye nga byamala ne bikwata omuliro ekyalo ne kituntumuka abantu ne bafa nga mwalimu n'abaana abato. Bino byaliwo mu Maaci wa 2025 nti era olwamala obulumbaganyo obwo adumira amagye ga kuno Muhoozi ne Rugaba n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'akyakyanca ate oluvannyuma obubaka bwe ne busiimuulwayo. Kyokka alipoota eno temenya nnumba mmeka Uganda ze yakola ku bantu ba bulijjo wabula ekikoonako nti Uganda ennumba zino zaali nkwenteeketeeka obulungi era ng'abakulu ne kye bakola bakimanyi bulungi. Omwaka oguwedde Uganda ezinga yeegaana ebijiji etekebwako nti yeetaba butereevu mu nnumba mu ggwanga lino beppo n'okuyira abantu ba bulijjo ebirungo ebitamanyiddwa bulungi ne bibookya. Ekitongole ki Amnesty International kirumiriza nti Uganda byekola mu South Sudan bimenya endagaano eyatuukibwako mu 2018 eyali ekugira memba waakyo yenna okubaako obuyambi bw'ebyokulwanyisa bwawa gavumenti ya South Sudan. Wiiki ewedde kyandibanga tekyewuunyisa lwaki gavumenti ya South Sudan yalagira eggye lya UN ekkuuma ddembe okwabulira akatundu akamanyiddwa nga Akobo mu ssaawa 72 zokka ng'amagye ge gagwisanya bwenyi n'ag'oludda oluvuganya. Gavumenti ya Uganda tennaba kwanukula butereevu ku nsonga eno. Why should Uganda get involved in the killing of civilians? Yet the very same Ugandan UPDF and the very same army that has brought peace and stability in the region. From South Sudan to Somalia to Eastern DRC. We are one army that is known to be involved in ensuring that the peace
stability and security in this region. Eggye lya UPDF nalyo likyafuuse kyesirikidde wabula nga lipoota eno abamanyi okusomera ebbaluwa mu bbaasa bagamba nti mudda yandizaalira Uganda ebitukula ekiyinza okufiiriza eggwanga mu bintu bingi. Kati ebyo bitegedde alipoota ya South Sudan yakoze eki yafulumya. Alipoota ya Tanzania already gyeri eraga nti amagye ga Museveni aga SFC ne bakijambya ba M23 bagira ne basaddaaka abantu e Tanzania. Iya alipooti gyeri. Esumali ekiriyo kitokota si kisandikire. Alipooti y'Esumali yenetero fuluma. Rwanda reporter yafulumye dda yabaddeko ne sanctions nono mukulu Tumbeto mwali. Burundi alipota gyeri naye Lumika Nyando Yosoferi. Kati banyabo ne basebo mwenna abate bamanyi Nyando yani Nyando tabangako mukulembeze ona abadde hitira wa East ne Central Africa. Tayagalangako bintu bya peaceful elections, tayagalangako bintu bya peaceful transfer of power. Ye kintu kye kibadde kyakukola violence na kusigala mu buyinza nga bwe kyetaagisa. N'okuteekawo okulonda yakuteeka kubanga ebitongole by'ensi bye mutaddeko akazito tekyali mu ntukola ye. Kati alipoota zonna bwe zigenda ofuluma zonna we ziri zimulumika. Y'ensonga lwaki kati ayagala kufuna obwa ssentebe abeere alina legitimacy. Museveni ne bw'onoofuuka chairman wa OAU ne bw'onoofuuka chairman wa UN ne bw'onoofuuka omulamuzi kakiiko k'ensi yonna jjajja bagenda kutwala ate very soon. Ekyobusiru kye basinga okuba nakyo bakiyita cow mentality wejjo kye mbasomesa. Sell a cow and educate a cow. Sell bihogo and educate bihogo. They thought that educating their cows to occupy those big offices will save their 50-year Toastmaster program. But unfortunately, they forgot that greediness will kill the entire family. Whereby these files implicate each and everybody in Museveni's family, including his brothers-in-law, the likes of Kahanga Mohanga, the likes of Andrew Mwenda, and the others. Salimu Sare, Didigi, Mama Njovu herself n'abala bonna bonna ne abateeka mwe bali mu lipooti zino nga zigenda bakwata zibanyige bo bakyerabira greediness ne bejjo ne beteeka kati ffe tufuga buli omu kirozeeko batandise okukola kyo kitegeera kino kye mbagamba kye mbadde mulona mbatte mukimanye Kyagulanyi yekka yakijjeeyo. Baganda bange nababuuzaako wano eyobufuzi nga tubitaddeko ebbali tusooke tukwate Kyagulanyi waffe tumusooke tumuteeke wano ebbali mu kifuba tutandikire mu 2021 okudda emabega tusooke tukwate Bobi Wine waffe tumuteeke wano tumugye mu 2021 tumuteeke wano waali olwaleero tudde okuva mu 2021 tuddeyo emabega eri ondeeteyo alipoota emu ebadde Lumika Museveni ku bikolobero bye ondeetereyo kwekalakasa ne bakubako abantu basatu across the globe nga kwekalakasa ku Museveni ondeetereyo ekirumika kyonna Museveni nga baali bamusibiddeko ensimbi n'obutafuna ssente n'okumwogera ku mawulire g'ensi yonna ng'omuntu omubi eripoota erirudda wateriiwo lwaki abaaliwo tebaali bannabyabufuzi abaaliwo tebaali bannabyabufuzi baali tebamanyi Museveni kikyakola. Kati nga Kyagwa ffe tumaze omuteekaano ate tumusitule tumuzzeeyo 2021 tumuleete empaka olwaleero ne tutandika social media
ne tutandika okusiikula information after information. Sibinaga kikino kituliko wano. Ne mutandika okulabisa Museveni. Natuuka n'okwagala okukaaba. Ne tumukuba akalulu. N'akola ebikolobero. Ne tujja n'okaluka tumukuba akalulu. Kati olw'okuba Museveni akimanyi. Era mu bigambo bye yagamba nti ekigenda okutta bannayuganda baagala nnyo ssente. Kavidiyo akani akalina. Museveni yagamba the problem of Ugandans is you need money. You want money. Money will kill you. Lwaki yakyogera kubanga akimanyi buli munnayuganda asinga obungi tali determined ku nsi ye. Ali determined, let me come out and speak. When they contact me, I'll accept the offer. Abali determined bakagubira wetuli. The country is bigger than me. I don't care about whether I'm poor, but I'm determined to defend my country by all means. Those who accepted Museveni's offer, they went, where are they right now? They are nowhere to be seen. Because Museveni knew Ugandans, they need money. They don't care about the outcomes over their country. No. Kati feba kagubiru. Newo ngamba ki lwakiri muli nziike ttanda kukola nsiko nnyini nga kwefiridde mazima nga sidde mu nsi yange. Napulaninga nti mpeze emyaka 5 nga sizze mu kusaa mulimu nga neekozesa programu yange yafa for God and my country. Ekirijja. Nina omulimu munene nnyo gwe nina okutuukiriza nga Katonda akyampadde omutwe guno, akyampadde obudde obussa. Newe naba nga nsigaziza abantu 10 nga bebandaba nga abala bandabira mu kamooli ngenda sigala okulwa Katonda n'ensi yange. Abala mwena ne mba muligenze nga Kyagulanyi waali nga n'abantu abamanyi ensonga zino weeziri ngenda sigalawo. Abaluganda bakona emikwano kyonna ekintuukangako temwejjusa mbadde nkola mulimu gwa ggwanga. Bino byogere ngana kuzo mwezi 8 omwezi ogwokusatu. Kyonna ekintuukangako temwejjusanga temukaabanga mbadde nnwanirira ekintu ekyalema abantu okulwanirira. Njagala kukola likodi nkikole mpaka kiggusa. Kuba tugenza okwenoonya ng'abantu bangi buli muya kima kiki era bakifunye. Neriye ebbanga ddene nnyo abantu abatamanyi bintu bino ng'abadde bakiragala. Bwe tunaabaleka mu bwakiragala tebagenda kutegeera nsonga nga bwetambula. Wallahi ne bwe naasigala ku mutimbagano nga ndiko bw'omu nja kubyogera mpaka munampunzika wali ettanda. Kuba muggulu Katonda talina ekiyantuma ngenda na nnyumba no. Tantumako ngenda na mmotoka no, tagintumangako. Nga bwe nafuluma mu lubuto lwa nnyina lwa mmange era Katonda n'ateekawo mpaka olwaliro ne lwanantwala yamanyi kuba sina kye ngenda nakyo. Era eggwanga ababadde balina oddirwana baliriddemu oluko olw'ensimbi. Sisobola kulya mu nsi yange lukwe. Ebigenda okunjogerwako ne bijogeddwako bingi. Naye omulenganjuba kintu kikulu nnyo. Omulenganjuba kintu kikulu nnyo. Mujja tuuka okugaya ebigambo byammwe oba wendi oba siriiwo ng'ensi emaze okutegeera. Abalwanirira ensi tebabeera bangi. Abali mu kujeregerera Kyagulanyi mbalaba kubanga mwafuna ssente. Ezo ssente nambaazi oba nnyukuta. Neyatandika ozikola kyazinoonya. N'ekigaana abagagga okwoka bakyanoonya ssente azifu bagenda nazo ne bazireka. Kubanga obutamanya bungi nnyo mu Uganda. Tetusobola kuleka batamanya. Abatamanyi bw'otabategeeza tujja bategeeza by all means. Oba tutya tulina obategeeza. Gwe wenna awulira ng'ozitoowereddwa togeza n'olya mu nsi y'olukwe. Kubanga enkya ogenda kuleka omwana ogenda muleka mu ggwanga ki? Gwe wenna ali ku pressure mukazi yagambye va mu struggle mubuuze singa ndaba eggwanga ligenda ngenda kuteekawa. Abaana beekuzadde bagenda kulya ki? Bagenda kufuna mulimu ki? Bagenda kusomera wa ggwanga ki lye baagala?
Gowe nanyo kakuga nti va mu struggle mugambe nze natta abalala. Ekyo mulino kitegeera. Lino eggwanga lyetaaga abasajja bagumu. Gwawulya nti olina akatengo olina price tag eggwanga ogenda ddirekerero litunda ogende wabula eri abagenda oddirwanirira by all means. Sente empapula teziggwayo. Ne bwe naasigala nga ndawo abantu basatu nga byenjogera ensi erina bitegeera baggula amaaso ngenda kisigalako. Abooluganda bakola bimikwano ndi wano bategeeza abadde ansuubira nti ngenda teeka wansi emmundu mukwano bye wali onsuubiramu sibirina go ge mazima sibirina. Kubanga bwe tunalekera eggwanga lina abantu abalowooza nti ssente zimala buli kimu, eggwanga tuba tulitunze. Olwaleero nze kamboneebone bazzukulu bange babeere bulungi oba bana babeere bulungi. Ekibonyabonya Kyagulanyi future y'abazzukulu be kubanga bba abaana be balina uko batuuse. Ekibonyabonya bakomedi abali makomedi baganya okyusa endowooza balina kye balwanirira ekinene. Gwe comrade kikyokozeewo kikyotaddewo okutiisibwatiisibwa, it is part of the game. Naye gy'okoma okutya oli gy'akoma okukapitalizinga kukola kyayagala. Singa buli muntu yali atya singa ensi bagitwala. Museveni lwaki agula opposition kubanga akimanyi bibasobola okumwogerako bw'abagula bekyaba akijjeewo. Nabagambye edduli lyakoze n'Abayisiraamu naye nga Abayisiraamu bakimanyi it's on record Museveni tabaagalangako. Era ddala mu State House n'agala embizi zino yennyini abayita embizi ne basiba naye nga bambadde amajjubba bali omuceere. Woza kikati yayita Ssabakristu oba akiyita Archbishop buli kimu yakirina kubanga akimanyi tayagala mwogerako. Museveni ngenda kwogerako mpaka kuwulira bwine famire yo. Ekyo kyonna kyeyamba sigenda kivaako, kyonna ekijja ngenda kigumira. Ekyo kyonki bagambye kyonna ekijja ngenda kigumira. Sitiridde ensi yange ekinfula munna Uganda kiri mu ssemateeka n'obuyinza bwe nnina bwe nkolera mu bintu buli mu ssemateeka. One, ebigambo bye boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna ababyogera basasulwa ebikyamu. Ani agenda okudifendinga omusajja yava mu bulamu bwe n'abuleka waawo? Wagamba nti ovudde mu struggle. Nalabye mwabadde so emotion nga mutunya president nga atudde alya ffene nga muli so emotion mukwatiddwako nnyo omusajja aleka amakaage. That is part of life, that is part of struggle. The moment kasitoteka feeling mu kintu kiba kikulemye, kasitoteka feeling mu kintu kiba kikulemye mujje feeling ekyo president kyali mu kimwongera buvumu nakufuuka mukulembeza amanyi kyekyokola nga talina gwagenda kuttira ku liiso. Kati ne bw'onooba mu kafiiringi bannaye musajja twamulabye addugadde amalidde ffene yali asula mayumba ag'enjawulo muganda wange kye bayita struggle. Yes, ffenna tuli bantu tumusaasirirako ffenna naye mu kumusaasirako ye alina lesoni gy'ayiga gwe gy'otannayiga. President alina lesoni gy'ayiga gwe gy'otannayiga. Nze gye nayiga edda olina okusoma lesoni. Nkugambye ekigambo kiva nti ensi egula mirambo. Nobody cares about you. Yadduka kubanga yali akimanyi ekijja. Mwalabanga musajja kusoma obutabo teyasomanga obwe yabalaga, yasomanga obuto bungi nnyo. Era nno bano president yasomanga obuto bungi nnyo n'akasongere mustard seed yakasoma okuva ku peegi esooka mpaka kwesembayo.
buli kimu ng'akimanyi ne bwe bakikola n'ebigendo bya Museveni kati gw'oli awo okaaba kitegeeza tobadde mu struggle. Ani agenda okwogerera Eddie Mutwe? Ani agenda okwogera Kirabo Kivumbi? Ani agenda okwogera Smart wa Bobby? Ani agenda okwogera Olivia Lutaya? Ani agenda okwogera Muwanga Kivumbi? Ani agenda okwogera bali Makomera? Ani agenda okwogera babonaabona? Gw'olina okwogera bw'onooba osirisa ani agenda okwogera. Bwai Museveni kyayagala mwenna batiisetiisa bateekaawo wabule waayogera. Yes, tufuna challenge ne criticism, but ever don't be scared about criticism as long as you know that you are speaking the truth. Because some people appear to be fools. We are not going to be fools. No, we are going to speak the truth. Time will judge. So don't be intimidated. Mukitegedde bulungi nnyo. So tebayi muntu akutiisatiisa nze yabadde zajja okumunamuwadde ye n'agenda tannalowooza akuwadde ndoza afunye ne kamunguluze oyo yenze nze ojja buli wamu nkuweerawo bw'ojjanga osimayiringa ayisimayiri bw'ojjanga otugubadde nga ntugubala bw'ojjanga onyibadde nga nyenyibala yenze ate nsobola otulo n'ekutulira bwe nti nimala okusoma obwongo nimala okutegeera bulungi okay no problem natambula kati muganda wange gyala kugamba entalo z'ennuwanyi nyingi sisobola kuleka lutalo mu wakati awo. Museveni watuukira okuwa bakazanyirizi biliyoni 5 ne bawaawo Nakijanga jjajja zasaba biliyoni 10 ate abala bagenda kusaba mmeka kuba Museveni azirina anoonya legitimacy aginoonya mu mmwe kubanga akimanyi mwetaaga ssente. You don't care about your country. He knows nti natural mineral resources are those resources are enough to rebuild that country from 0 to 100. Museveni amanyi nti the moment ava mu buyinza is going to be accountable for failing our country. So katebadde okutiisatiisa buli muntu kasula ng'omuntu obwongo bufokasinze nnyo ku nsimbi ekye bayita amaleere w'emisekera nnyuma. Okitegeera? Amaleere emisekera nnyuma kuba gyo gifokasinze ku nsimbi. Lwe muyiga nti ensimbi tezina kye zongera ku bulamu bwa muntu. Ensimbi tezireeta mirembe kuba more money more problems. Gy'okoma okufuna ensimbi ennyingi gy'okoma okufuna ebizibu. More money more problems. Buli lw'ofuna ssente nnyingi n'ebizibu byeyongerako obungi n'okuba kakukendeera. Ssente olina zikozesa bukozesa kuyisa mu bulamu bwa bulijjo tezikufuula kyeneena era tezikumalaamu nti nze njagala ssente watali ssente nkola ekintu bombo clan gwo ssente zikusimanyiza ssente nsobola okukola ekintu kyonna ssente ng'ani yagenda nazo mu ggulu ani yagenda nazo mu ggulu tulabye abagagga bangi mu nsi yonna nga balese ssente ba celebrities nga balese ssente balese amayumba gatunulanga abantu kubanga temusobola kuyiga nti Katonda yakuwa okulya n'okwebaka bwe bulamu gonooza togenda kwebaka tolina gy'ogenda twala ssente as long as nti abala tebali bulungi tebalina mirembe. N'olw'ensonga eyo njala kufundikira obaka bwali nga nkutegeeza njagala obere mugumu ng'ofokasinze aboogezi bajja kubeerawo era bajja kudiscouraginga. One, buli lw'olaba eyali akola omulimu ng'agenze ku mulimu B gwe yali takola nga gumusasulira manya nti oyo obwongo talina. Abadde music promoter kati afuuse political analyst ng'omanya obwongo talina. Abadde omusomi wa Mole kati ng'afuuse YouTube oyo obwongo talina kubanga ekimusasuza kwogera biga bitakwatagana. Bw'ojja n'omulizoninga ng'ate akulubeeko empindiku kitegeeza tebamanyi kye bakola.
muganda wange njala kugamba ekigambo kimugumira wooli manya ensi yo bw'otajagala teri agenda jjagala abaana bogenda balekawa ekisibye famire mbwavu bonna gavumenti eno nawe kikusubye mbwavu gavumenti eno ompulidde bulungi nnyo Uganda baali bagiteekateeka nga buli muntu alina ogiyagaliramu bw'onoogireka bagitwala ogenda kusigala luddawa nga nfundikira atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekola ki ekuttomera eddagala ly'abasajja gurupu ya Museveni kasita kukola ekintu kimuddiza tasobola kubeerawo nkiddamu atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera eyo gurupu ya Museveni n'akabinja ke bawulira ekintu eki bawulira kye bayita reply when someone sends you a letter you have all right to reply him or her but if you don't reply the sender gets stranded because he doesn't know whether you received that letter or not. But when you reply him or her, he gets to know that you received the letter and you replied his message. So, Museveni ever kills our people, but we are quiet. He knows that we are fools, but we know. It's high time Museveni to test on his own medicine. It's time Museveni to test on his own medicine. Omuntu bw'akuwandiikira ebbaluwa n'agikusindikira n'otagiddamu tamanya nti ebbaluwa yatuuse. Ne bw'okwata ebbaluwa n'ogikulukunya n'ogimuddiza amanya nti ebbaluwa yatuuse. Museveni atuwandiiseeko ebbaluwa z'obutemu nga tetumuddamu amanyi tuli basiru. Akabinja ke batya ekintu eki muwandiikira ebbaluwa n'omuwandiikira ebbaluwa tasobola kubeerawo. Ekituufu kiri nti bakimanyi bali mu nsi nkyamu ye added advantage gye tulina. Ekituufu kiri nti bali mu nsi nkyamu. They are leading a wrong country because these are non-Ugandans. These people, they come from Rwanda. They don't have ancestral history in Uganda. They don't have ancestral background in Uganda. How dare they kill us and we keep quiet? Wachi batuta fere tusirika. Why do we leave them to stay in a comfortable zone? Why do we leave these people to stay in a comfortable zone? Abantu bomu mamboka, please, don't be fooled by Museveni's regime. Abantu bomu East temu fooling by Museveni because of money. Abantu bomu West don't be fooled by Museveni because of money. Abantu bomu Central, Buganda gali mata, gwe mutima gwa Uganda, wachi babafudda abajega. Lwaki babafudde abajega mu nsi yammwe bakubyeko ettaka ate onoonya buloga akwogere ng'akubyeko ettaka omulaba akuttidde omwana w'omulaba era oyagala onoonye batonde gundi yasse omwana ng'omulaba omunyalanda omutira omwana wa atuula nkubuuza omutuusi omutira omwana wa atuula nyongera okubajjukiza abasibye Museveni mu buyinza abatambuza olugamba ku makya n'olweggulu abo emiteme gisookerwako mulina okuba kuddagala ekifo bakola ki balumeko buno bakambusindikira bannayuganda abalina ensibuko so si kitengejja kulwa Katonda n'ensi yange mbagaliza okubeerayo kulungi Mukama bankumi natakomera mpeera mwebale kungoberera nakunjagala singa simwo singa siriiwo nyongera obajjukiza nze sikyatinga abantu mu messenger omuntu yenna akubira essimu ng'ayita mu messenger ng'akozesa erinnya lyange oba ng'akubisiza messenger sinzi no sidiringa mu kintu kyonna kigaba visa kigaba air ticket kinoonya mirimu oba kibeera mu WhatsApp group bokola ekintu kyonna nno sikikola omuntu yenna ayagala okunsupportinga ennamba yange ku WhatsApp kweri ku Facebook emanyikiddwa era abadde bakikola mu balinyumu balire ddala ebisigadde sirina gwe nkwatagane mu kintu kyonna
buli kyenjogera wano nkivunanyizibwako wabula sivunanyizibwa ku ntegera gy'okitegeeramu nvunanyizibwa ku byenjogedde. Abantu bangi bambuuza lwaki tokola studio naye mbagamba nti nze ndi oganiki sajja kukola studio nti kole studio kuba nina kyengoberera ekinene ennyo no. Nsigala nga bwe natandika kubanga bwe natandika bwendi lwaki nekyusa ndaga abantu ekifaananyi nga nva ku kye nasookerako. Abantu bangi baali baagala kunkolera studio bagamba no, it's not all about the beauty of the studio, it's all about the message I produce or I send. Bameka bakola studio, where are they? They are nowhere to be seen. Nze ali organic wano kafomu egula manchi aliwo mpaka kuwulira bubi. Abantu bakola studio B abiri mugumu nakati bakyakola studio, where are they? Nze ndi organic wano kafomu egula masivaawo ettooke nga bwalijja mu lusuku nga likyaliko n'amasanda bwe ndiwaata ne ndifumba ne ndirya siteekamu bukolomoni bw'ate siba balisiiseko no nga bwe ndikuwa kubanga nkimanyi wano sigenda kubeerawo olubeerera gano sige maka gange wano si nsi yange n'okulwa n'ensi yange. Okitegedde bulungi oyo yenze nga studio bwe nagitandika kofomu egulaba bwe ndi wano background yeeyo mujjukira nga ntandika ezimu n'essimu nakwatanga nkwate bwenti lwaki njagala nnyo ekintu kye ntandise nga kiri bwe kityo on record saagala kwekyusa njoli gino seekuba makeup simanyi kopagalo no yenze yoyo gosanga yoyo sikyuka. Okitegedde bulungi abantu bakola studio entebe ezeewuube ne balinga bali mu sceene era ligyaziweyadhire no bisini kyenkola kiri organic kyekyo. Nsobola okukera ku manja nga bangobye mu nnyumba ate ngende nga nsunga ne studio ntambula n'essimu yange eno wenkusanga wenga kuweera kubano sinawo nyumba ya jjajja wange sinawo nyumba ya taata wange nkyaba kusobola okunfuutula studio yange yeeno wano ku ssimu yange so mbala ebintu bingi njabula batasobola kubala. Nze obulamu bwange bwetyo mbutambuza ekiriwo kimala enkoko ekyenkoko ennyindo y'enkoko kyekyenyi nze bwenti bwe ntwala obulamu bwange. Okitegedde bulungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo Mukama bankuumire atakuumira mpeera mweraba. Mbaagala nnyo mwekuume. Vidiyo wedde.